ekyamazima kiri kimu nti ababiri tebayinza kutambulira wamu okujjako nga batabaganye. Ebigambo ebyo bikulu nnyo okumanya era n'okutegeera. Bw'osoma wano mu kitabo kya Amosi essula ey'okusatu olunyiriri olw'okusatu lugamba nti ababiri bayinza okutambulira awamu wabula nga batabaganye. Ebigambo ebyo tuliko era bye tugenda nabyo mu maaso. Okunoonya omubeezi. Bintu ki by'otunuulira? Olabira ku ki omubeezi omutuufu? Olabira ku ki omuntu anakusanyusa mu bufumbo? Ebigambo bye twogerako mu programu eno twogera ku outward indicators. Tetwagala kukiwa 100%. Nti bw'oba obigoberedde byonna kanyiri ku kanyiriri oba kagambo ku kagambo n'obitwala nga bwe biri nti amaka gagenda kubeera 100% perfect. Tekisoboka, kubanga ensi gye tuliko nayo teriiko kituukiridde, ate nammwe abayingidde mu maka temutuukiridde. Naye wabula tugamba singa otwala obudde n'obitunuulira n'obigoberera obeera okendeerezezza ddala emikisa egy'okuba n'amaka amatabangufu. At least you can reduce the chances ez'amaka ago okutukamu. Ekyo tulwanako nga tuli mu nsi tukendeeza bukendeeza mikisa gy'amaka kubonaabona. Ekibi kyo weekiri era n'omuntu gw'oli naye mu maka tatuukiridde kyengezaako okugamba. Naye tusobola okukendeeza ku mikisa ne tugiteeka wansi ne tugikakkanya. Omuntu abadde n'emikisa 8 ku 10 amaka okufa n'osigazaawo 2. Era kale yensonga lwaki tuli mu programu eno. Era yensonga lwaki tusomye olunyiriri nti ababiri bayinza okutambulamu nga tebatabaganye. Osobola okutambula n'omuntu nga bye mwogera temukkaanya? Tekisoboka. Olaba no mu Luganda wano bagamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze oba nkubuulira empisa zo. Luza kigambo ekituufu. Oyinza okuyita n'ababbi ku kyalo nga bw'otambula nabo n'otabeera. Nga kizibu okubeera n'enkolagana n'omuntu ne muba nga temulina kye mufaananya. Abantu nga temutabagana temusobola kubeera mwenna. Yagalagaana buli omu abeera mu bulamu bwe. Musobola okubeera ne mu maka nga muli mayiro 100 buli omu okuva wali munne yadde nga muli ku kitanda kimu lwa nsonga emu kubanga temutabagana. Tetwandyagadde kutondawo maka gagenda kubabeerera geyeena. Tetwandyagadde kutondawo maka gagenda kubabeerera bulumi. Tetwandyagadde kutondawo maka gagenda kubafuukira kikolimo. Twagala mutandika amaka era muzimbe ekintu ekyo kyokka ekigenda okubasanyusanga. Muzimbe ekyo kyokka ekigenda okubawaniriranga. Muzimbe ekyo kyokka ekigenda okubafuukira omukisa. Olw'ensonga eyo kyenjagala okubategeeza nga kyamagezi kya muwendo era nga kikulu nti ababiri tebayinza kutambula wamu okutuusa nga babaddewo okukkiriziganya awamu n'okutabagana. Yensonga lwaki twogera ku kigambo getting a suitable partner. Tuze tuyiga ku bintu bingi emabega, sisobola ate kubiddamu. Naye osobola okuddamu n'olaba videos ezo zonna ku YouTube channel. N'osobola okulaba ebintu bingi nnyo bye tuzze tuyiga okuva lwe twatandika. Olw'ekyo kiba kikulu nnyo muganda wange ne mwannyinaze okumanya nti okufuna omubeezi akusaanira gwe wennyini olina okusooka okubeera ekyo nakyogerako. Bwe nabadde njogera jjo nabagambye tobuusa maaso ebyo ebintu ebikola omuntu ebimufuula kyali n'ekyafaanana
ebyo oteekwa okubitunuulira ennyo n'okubiteekako amaaso bwe kiba nga munaatabagana mmwe ababiri mubeere nga mutambulira wamu. Ekimu ku kintu ky'oteekwa okuteekako amaaso nga tokibuusizza mu ngeri yonna esoboka ng'oteekwa kiteekako maaso ate nga kikulu nnyo kiteekeko amaaso ne konsaani yo kikigambo ekiyitibwa religious affiliation. Bwe ngamba affiliation tegeeza nti omuntu nzikiriza ki gy'alinaana, kikikya nzikiriza ki gye yeeyungako, mwalabira ebintu era mwabitegeerera. Amaka mangi ekigamenye n'okugateekamu ennaku be bantu abagalimu naye nga tebalina nzikiriza zifaanana, be bantu abagalimu naye nga balina enzikiriza za njawulo, be bantu abagalimu naye nga bategeera bwanjawulo, be bantu abagalimu naye nga balaba bwanjawulo. Babonyeebonye nnyo nga bali mu maka, omulala akkiriza mu Nabbi Muhammad nga wakitiibwa, nga w'amaanyi, nga ye nabbi eyasembayo era nga bye yayogera bye birina okutambulirwamu. Ate omulala atunuulira Muhammad nga talina makulu, nga talina nakyamwetaagako yadde n'okumulowoozaako, nga ye ate alina omulala gw'alaba, kane babeera mu maka gamu. Awo wabaawo obuzibu, olaba ng'ekitono naye mudda kikosa, kigenderera ne ku baana bammwe. Bwe mumala okubazaala ddiini ki gye banaatwala? Taata n'alwanako ne maama n'alwanako, ne mumaliriza nga n'abaana bayingidde mu ntalo ez'engeri gye mutegeeramu ebintu. Lazima muba munaatambulira wamu, omu ku mmwe ateekwa compromisinga standards ze, wateekwa okubaawo abivaako amaka gasobole okubeerawo. Singa buli omu asigala ng'anyweredde ku bibye nga tagenda kukyusa, amaka ago tegalina buwangaazi. Si kyokka naye n'essanyu lyennyini temuli. Kale no kyenva nkukoowolera nga nkutegeeza ssebo ne nnyabo alaba ebigambo bino nti Katonda wa kisa era waakwagala. Y'ensonga lwaki bwe tuba nga twagala okutambulira mu maka amasanyufu tugwanidde okussa nnyo ekitiibwa wamu n'essira ku nsonga eyitibwa eddiini. Ensonga y'okubiri gye njagala okwogerako olwaleero y'ensonga ya age, ensonga y'emyaka. Njagala okutegeeza abavubuka mwenna nti temuteekwa kutabagana mu bye mukkiriza byokka, ne muteekwa okutabagana ne mu myaka gyammwe. Siri musawo naye waakiri ngezezza kusoma ekiwanvu ne kyendabye naawe ky'omanyi ekya bulijjo kye tuyita common sense nti abasajja n'abakazi tetukulira ku misinde gye gimu mu kulowooza ne mu mubiri. Okuggyako mulimu special cases lw'osanga abakyala nga mu butonde bwabwe bakula bulungi ngamba mu mubiri, naye tetukulira ku misinde gye gimu. Nga n'emu ku binafuya abakyala mulimu ekigambo ekiyitibwa okuzaala. Omukyala bw'atandika okuzaala waliwo changes nnyingi nnyo ezibeerawo ku mubiri gwe ne mu bulamu bwe. Changes ezo zimuleetera okukula amangu ku misinde okusinga gwe omusajja atalina kiwanga kyonna ky'ovaamu ateetikka lubuto lwonna, asigala ng'olinga ggwe n'omala n'emyaka 10 ng'okyuseko katene. Omukyala si bwe kibeera. Mu myaka 10 Spaani eyo ng'omukyala abadde azaaliramu abaana n'azaaliramu bano oba bataano, njagala nkutegeeze tasobola kufaanana nga bwe yali afaanana emyaka 10 egiyise. Waliyo ab'enjawulo abayinza okukibeera, naye ekitundu ekisinga obunene si bwe kiri. Njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, lwaki njogedde ekigambo ky'okukula mu biramu n'ebirowoozo. Kiyamba omuvubuka ali eyo okutegeera nti age is a factor in marriage. Waliyo abagamba age is just a number. Abo saagala kubakaayanya kubanga oluusi okukyamuka n'omukwano ebituwamba okutegeera kutandika okukka wansi. Neze kyenjagala mbategeeze ne bw'ogamba nti age is just a number, ebyo age is just a number waliyo ababikozesa, ate ababikozesa be babatwala mu bufumbo. Omuntu atalina nteekateeka egenda kubeera na mukazi gwe awasizza myaka 2. To him age is just a number. Abemuwulira omukazi wa myaka 39 ate yafumbiddwa omuvubuka wa myaka 25 oba wa myaka 27. Abantu abo basinga
gye byava eri si bantu abalina ennyo enteekateeka ebeera mu bufumbo n'omuntu emyaka 35 kwana. Bufumbo bwa oluusi bubana bwa contract basinga babumenyera mu myaka 5, myaka 8, myaka 13. Bawangadde nnyo 15, 18. Kizibu nnyo okuweza 2. Ojja kunga ddala waliwo ensonga lwaki bandibadde bonna, ate ng'ensonga ezo zitera kuba kwagala, zitera kuba ku byanfuna, insurance policies na biki byonna n'ebirala n'enzikiziganya ze baatuukako ez'enjawulo mu bintu ebimu ne zibakuumira awamu. Naye nga si mukwano guno ogukuumira abantu awamu awatali nsonga yonna. Lwaki njagadde okwogera ku kigambo emyaka? Ojja kukkiriziganya nange tomuvubuka y'emyaka 25 tosobola kuwasa muwala akusinga myaka. Omuwala yenna akusinga emyaka agenda kukula nnyo okusinga mu mubiri ate ne mu birowoozo. Basajja bangi abawasa abawala nga babenkana emyaka nga muwasiriza ku myaka 28 bagenda okutuuka mu myaka 4 ng'obwongo bw'omukazi nga buli mu maaso nnyo mu kutegeera ebintu. Omukazi ng'atandika okuleeta ebirowoozo nga n'omusajja tannaba na kubiraba. Omukazi ng'atandika okulengera ebintu mu ngeri gwe gy'otasobola kubira. Tekintu kyabulabe nga kuba mu maka ng'ate mukazi wo alabika nga akusinga okulaba ebintu n'okubitegeera. Lwaki? Kubanga Bayibuli egamba nti omusajja gwe mutwe gw'amaka. Ekyo tekibuusibwa. N'ekyakabi nnyo okubeera nga gwe mutwe gw'amaka naye ate ng'omukazi gwe baakukwasa g'obeera omutwe gw'amaka ng'alabika nga yeye mutwe. Ensonga lwaki basajja bangi mulwana ne mwerwanako ne mwekaayanako, nze musajja wano, nze musajja wano, nze nkukuba amannyo n'engajjamu, nze sizannya, nze musajja wano, n'otema n'emiggo n'ogiteeka mu kasonda okubakakasa nti gwe musajja waawo. Olw'okuba olemeddwa okuba defeatinga mu kulowooza, olw'okuba olemeddwa okuba defeatinga mu kureasoninga, kale kyova oyagala okuwangula ab'omu maka ago ng'obakuba ng'umi. Era omusajja yenna ali eyalaba ebigambo bino nga weetaga kujjayo kibooko, nga weetaga kuba ng'umi, nga weetaga kubalumya njala, nga weetaga kubasibira mu nnyumba, nga weetaga kwekalakaasa. Kyoyogera kitegeerwe, kikolebwe era kiwulirwe. Manya nti oli munafu nnyo. You don't qualify to be a man. Oli munafu nnyo. Omusajja Katonda yakutonda nga gwe mutwe, ng'ogenda kuwangula ab'omu maka ago n'omutwe gwo gwokka. Katonda yakuteekamu obusobozi bwonna obuwangula abantu b'ennyumba yo, n'obakulembera mu bukulembeze obulungi nga teri n'omu gw'olumiza yadde okuyiwa omusaayi, yadde okuboggola, yadde okunyenya ennyumba n'oboggola n'ebanga musisi. Abasajja abatuuka ewaka n'aboggola, obwana bwonna ne bubuuka mu ntebe ne budduka ne buyingira olukuubo. Bwe wagamba nti gwe nkusanga onaabye ne kayingira ekinaabiro, ogenda okukakebera nga keekuuta naye nga keekuusa kakuuta ka bintu kubanga kawunze. Bwe wayingidde kalonze kakuuta. Nosanga akanassale nako kasoma ebitabo kubanga wagamba oyagala abaana basome ebitabo wa. Kakazika tukali mu kusoma bitabo naye ogenda okukebera embebega nga ekitabo kiriko People's Book 6 kali ku mathematics algebra naye nga kapiwano kubanga kawunze. Nosanga akalanka kiwunzise kina upside down kakulingiriza bbali kati. Omusajja we naali eyo alowooza nti amaka ye batyo bagahandolinga ebenja kubituukako mu maaso eyo. Ne lwaki ndeese ng'ekyokulabirako ekyo nkireese nti abasajja bangi okusobola okukompaseetinga abakazi okubayitako mu kulowooza balwana bulwanyi. Kati ensonga ki mukyala waakuyitako n'abanga alengera ebintu by'otalaba kubanga wamufuna kituufu naye ali mu maaso go nnyo mu kutegeera n'okulaba ebintu. Bwe mba njigiriza bino kye mbategeeza kyeki kyova olwana ogaapinge. Bw'aleeta enkanya gino tugulewo mudaala tukole bino ebyo tebijja kukola na bino tebijja kukola na bino tebijja kukola sijja kukuwa sente sijja kubanga olwana okugaapinga okukuleka mu kutegeera. Lwaki omukazi akusinga emyaka osalawo okumuwasa ng'okimanyidde ddala nti agenda kukubeera mu maaso nnyo mu kutegeera? Naye bw'osalangawo okukikola
kyendi mu kuyigiriza wano sigamba nti kisoboka. Kisobokera ddala era bangi bafumbiriganiddwa nga omuwala asinga omusajja emyaka. N'ebintu byenjogera baba bateekwa bisisinkana kye ŋŋamba. Tewali mutawaana kulya maggwa. Bwebanga yemmere yo ne mu Luganda tugamba nti akalya amaggwa ke kamanya bwe gagakyusa. Buli amaggwa n'ogassa mu ssebusa gwamanya engeri gy'ogawenjawenja ne gavaamu. It's okay. Sigana muntu kulya maggwa bw'agikola nga choice ey'okulya. Naye ateekwa okubeera omweteefuteefu. Ti bwe naagagaya agagenda kunfumita. N'agenda otuuka okugamira ng'emwa gyonna gibabuse. N'agenda okutuuka okugamira nga kama konna katonnya musaayi. Naye nja galya era nja kugamira era ssebusa ajja kugakuba era nga ajjemu omulamwa gampe survival. It is okay. Kye ŋŋamba kyeki nti gano ge magezi sana device ye nandikuwadde. Tewaliwo nsonga yonna lwaki oli amaggwa newankwadde ng'omanye engeri gy'ogabawaatanya bwe kiba ng'olina omugisa obutagalya. Emyaka gireeta obuzibu si mu nsonga yakulowooza kwokka na kutegeera nangeri gye mulabamu bintu kubanga omanyi bayibuli bwegamba nti mufuuka omubiri gumu egezaako tukowoola okutegeera twandibe tulaba ebintu mu ngeri efaanana ne waliwo ebitulemesa okulaba ebintu mu ngeri efaanana. Ebimu ku bitulemesa okulaba ebintu mu ngeri efaanana bye bino byenjogerako. Ekisooka religious affiliation, diini zammwe. Ekyokubiri age ebalemeseza ddala, emyaka gikulemeseza ddala okulaba ebintu nga wandibadde obiraba. Ekisooka mu kulowooza kiki njogera ku myaka nti emyaka kye ŋŋambye tikirungi nnyo singa omusajja obeera gwe mukulu ku mukazi. Ekyo kijja kukuyamba nnyo, kijja kukuplacinga at an advantage. Nkutegeeza amazima gennyini amatuufu g'oteekwa okumanya nti bw'onaaba nga gwe asinga omukazi obukulu kijja kuteeka ku advantage nga muddukanya ensonga z'amaka. Buli omukazi lwakutunuulira nga gwe amusinga emyaka ekyo kyokka kimumala okumutegeeza nti oyo mukulu wange. Ekyo kyokka kimumala okumuteeka mu position etegeera nti olw'okuba nti omusinga ku myaka ebintu oteekwa okuba ng'obiraba mu ngeri y'ekintu ekikulu. Naye buli lwe mubeera mu relationship yonna oba mu bufumbo omukazi n'abaako ne kyakusinga, ebiseera ebisinga obungi abakyala Katonda teyabawa busobozi buyinza kwaŋŋanga kikemo kyakukusinga. Yensanga lwaki Katonda yakwata abasajja n'abagamba nti mu amaka mugakulembere. Gwe omusajja olina obusobozi okwaŋŋanga ekikemo ekyokuba ng'olina ky'osinga omuwala. Naye omuwala talina busobozi kwaŋŋanga kikemo kyekyo kyakusinga. Omukazi bwakusinga okusoma ebyo nabyo nja kubyogerako awo mu maaso. Naye omukazi bwakusinga okusoma ekikemo ekyokukulaga nti yakusinga kimukaluubirira nnyo okwaŋŋanga. Era enkomeero ya byonna osanga amaka nga gasika mugwa, osanga nkokola, osanga beekuba, osanga bejooga. Era ne babeera eyo bananga omusajja ataasoma, bananga omusajja ataasoma, bananga obonaabona. Omusajja omunyonyola ekintu naye nga takirava, babeereyo ne bajerega abasajja baabwe. So omusajja bw'asinga omukazi okusoma eyinza n'obutaba nsonga oluusi n'okukitegeera kiyinza obutategeerekeka. N'ebyo nja kubyogerako mu maaso awo bya education levels. Naye kye ŋŋamba kyeki nti omukazi okusinga emyaka kimuteeka mu kifo ekyokubeera nga ajja kulwawo nnyo okutunuulira ng'omusajja agwanidde okumukulembera, ng'omusajja agwanidde okuddukanya amaka mu design ya Katonda. Omusajja bw'akulemberamu amaka gatambula smoothly, sina ya Katonda yokka ne mu buwangwa bwaffe. Simanyiyo nnyo buwangwa ng'abakazi be bali up front. Ne mu buwangwa wano obwaffe wano mu Buganda nti bagamba nti omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya. Ne waffe wano mu Buganda era amaka gaakulemberwanga musajja. Ekyo kyaleetanga smooth running of a home. Sifaayo gwe kyolowooza. Sifaayo ndowooza yo oba wasoma nnyo
equality gender biki oli feminist gubera byonna byobeera zisikufaako neze kye nkugamba kiri kimu mu design ya Katonda omusajja yateekwa okukulembera amaka n'okuddukanya ensonga zaago olwo omukyala n'abaana ne batambula naye wamu era omukyala yamutonda nga mubeezi sikugamba nti munafu naye omusajja wamu n'omukyala batambuza ekintu kakati njagala nkutegeeze nno olwaleero weegendereze nnyo emyaka problemu esooka omukyala bw'akusinga emyaka ngambi agenda kukuyisa mu kulowooza ekyokubiri kigenda mukaluubirira nnyo okukulaba nga gwe mukulembeze we kijja kaluba nnyo era mu nkolagana yammwe ojja kukiraba ng'ogezaako okuba omukulembeze naye nga weekaniikirira ekyokusatu ayinza okudduka emisinde n'akula n'akusookayo ekyo nakyo kikosezza amaka mangi basajja bangi tebakyayagala kutambula na bakyala baabwe omusajja ajja ku kyaki ajja yeebuzaabuza emmotoka agiviiramu eri n'ayambuka n'agamba abaana mugende mu kyaki y'abaana ne maama wammwe abasajja babeera mu kkanisa omwo ne mu bifo ebirala nga tasobola na kutuula kumpi na mukyala we nga n'okubanjula obwanjuzi ntono emwami n'omukyala guuni ng'omusajja tayagala na kukikola nga lutalo lunene okumugamba ntuulaawo ne mukazi wo kati omukazi bw'akulaakulamu n'ayingira mu myaka 4 n'ayingira emyaka 43 n'ayingira emyaka 45 ng'omusajja alina emyaka 4 abo tebakyakwataganira ddala omusajja w'emyaka 4 oyo kaliba omukazi w'emyaka 45 n'okuzaala kwennyini takyakusobola olaba difference eyo olaba obuzibu you are 40 omusajja ku myaka 4 awo akyali ddala omukazi ku myaka 45 aba agenderera kale kyovula nti abakazi bangi ku myaka egyo wakati w'emyaka 4 paka ku myaka 5 abakazi bangi emyaka egyo bafuuka independent ne babanga b'ekyayi ne batandika okwekolera ne batandika okwenoonyeza ssente ne batandika okwerabiririra abaana abasajja ne babita lwaki babita kubanga tebakyali compatible omukazi byalaba ne byalowooza ne byakola tebikyali compatible na musajja gwalina musajja akyali muvubuka nnyo akyasibira n'empale mu mwoyo akyatambulanga wakabi akyazimba akyetaaga okuŋŋaanya abakazi kumpi naye akyetaaga okulya show is just 39-40 ng'ate mukazi we 86 kwanamu omukaaga olowooza fees olowooza baana gundi yalwala onagenda ku university kati ebirowoozo byammwe tebikyayungagana temukyayina any connection at that age ebivaamu bye basajja okufuna abakazi abalala era obwenzi bujja nnyo olwa effect ya age ensonga tetunagimaliriza nno mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kwongera ku nsonga eno tugende ku nsonga endala nabagamba mu programu eno tetupapa buli kimu tujja kukyogerako mu bugazi bwakyo kubanga obudde bwonna tubulina okuyiga ensonga zino tuzitegeerera zitunyikire bulungi buli ku makya ssaawa 4 paka 5 ne ssaawa 2 paka 3 ez'akawungeezi tubeera mu programu eno amaka n'obufumbo weebala okungoberera